Executive Media. Focus, innovate, succeed. Maulana so munenya, but do not condemn our children. Nti abana bakuziddwa single si kirungi kuwasa mwana akuziddwa single mother. Yes, you're condemning our children. Tebayagala butabira na batata. And tetuli wano for sympathy by the way. Batamanyi musajja. Kati kankubulire tewali mukazi, and I say this over and over again. Teri mukyala akera kumacha nazaala nga tayagala mwana babiri na taata. Taliyo. Circumstances bitu bitusukkako. Eriyo fa ababeesiba nakupaka naye it didn't work out. So ensereke kukondemminga abaana baffe ereme, because we are raising children the right way, giving them the right education, the right advices, the right upright bringing up. Oshagira tugezaako by the way Shamim, we ate osanga omukazi nga azanya two roles. Oyo mukazi omwange kitiibwa. I need to speak to my boys, I need to speak to my girl. Ese kanodda amaaso abaana ffe tulina obayigiriza ebintu ebiri sexual kubanga talina senga gwe nnyina, you have to ostegera. So mbadde nsaba the world out there balekera okondemminga abaana abakuziddwa basinga mother too. Naye abasajja bamuwagira era bajja muwagira naye nze ekisinga okunsesa is gosolobera ng'okondemminga single mother naye nga gwe yamukola. Ostegera nga naawe olina gye wazaala naawe gy'otali. Oshegeera nze nsanganya abasajja nga nze kuwasa single mother naye nga naye alina abaana aba alina baatalaba, alina gwe yafuula single mother kati ye tumuyite ki? Oshegeera. So Maulana was entitled to say what he wants to say. I can't blame him for that, but just mbadde nsaba akyuseemu, just abeera a bit lenient n'abo abaana. Oshegeera, because kids are innocent. Nze nsobola okuba nga mama waabwe nze yalina empisa embi, but the fact that I'm standing up for my children, baba balina okumpaayo ka gap bagayo, she's trying too. Olwo omwana gwe waleese wano eno nga ayogera bulungi, she's a very good speaker. Yadde atudde wano eno weyadde Hajat yadde agamba nti yasobola oli omusajja omufumbo. Mbadde nsaba with all due respect ddala abawala abato, kozi namulayi muwala muto era namuga yayogeza buto naye ne baŋŋamba abantu nti omusajja bamusiimye. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gw'okutte gw'obba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Simu. Yeah. Zubeda mdachika bili ezidako ngenda kocha oluyi. Ye mama Zubeda ngana leta gown ennungi kufa. Munange obo dadi. Yagaloche earrings. Ezabagole. Abantu bajjanga babazali wala. Nalongo. Nato indokola. Mwewe zomumba. Zigenda bba waliwo nawo agenda kuba jewelry. Ku very packing. Yewe zomumba go bazikuba. Go ina sende zigende China. Ate bagamba bagenda ye baba bawanvu nga banene. Kapia simanyi lwaki uzaifa abaayo. So tuli wano weyamba obere mu video. Because nso kujja. Wallahi this is harassment. Bane nakagula iPhone. Yeriwo bajita bata joina. In iPhone 16 nakajija in China. So my friend here was yearning to be in this video. I was because what? You were yearning. Ani yakakuyigiriza kuno tamanya ye wakateeka. Nalongo. Enako zino wesala obuntu bannange. Mama mataka atudde wano atunda mataka gabuwate yo chanja busika abanaku bali busika mukwano si banaku bagagga bangira bannoni ola oyagala okuta business ga yakatandika abagagga bali busika naye uzaifa yaguza yadda akataka mukwano ya 10 yaguza 10 buwate bambi kana kantu omulamwa gwa video eyo goki nze batendera babwe mfana njagala onteke trending ku Snapchat oyagala ku trending nga muina following nenga wakogera luzungu ate katomanyi kogera luzungu wakogera luzungu okay, so my followers on Snapchat obayina yes I have over 2,000 followers please go and follow me on Snapchat. What's your username? Mama ga otekamu eri kajibu zemabega kalanga akobwerere nange kalango muina amanyi ku Snapchat naye mama nanyini simu sirabika ampuli amanyi gampedde nkoyo okwewunzika kati nno kankujjire mu ddala so bambi please help me endeavor to come at the shop. I'm new on Snapchat. I'm old on Snapchat, but the problem I failed to know how to use it. But please, the big ones here, Urban Farm, Uzaifa, Engato Wamaze Nozireta, so now you can follow me on Snapchat. Go for them. Bashira Gashomba. Yes, Shira, follow me. Ni omulala. Igwe nawe follow me. But don't follow Inga. Ze kwagaza chize following bambi. Kanjive. You had to be trending. Bande asaba ku simu yange. Ngaga yogera. Yogera. Titubagala nnyo. Chokere mu luzungu.
We love you so much. Yeah, and say have a good day. Have a good day. Yeah. Abikala bulungi tulabika bulungi. Ala olungi de musimu ebbeeyi. Mbulijera ndi mulungi bine simbya mu byalayisi. Ajja yeeyo twetusaba yeeyo giragezi. Eyinza otwocha neetumalawo. Samsung. Kamera mmeka ezo. Ezamwe ziba mmeka? Enti zezamwe zisimbira iri ziri kutwa ziyinza okubaatuka. Ezamwe just baziteeka butesi mu sides. Ze kwata 100. Kale bambi mujja mumuwagire ali bubi. Osaza omubiri. Oyagala kunziba kimukwano nga sirina musedi. Watunda taka notampa yadde 10. Ngenda kukuwa kati. Emitwalo 2 gikutte. Nedda mukwano kutaka ne milioni 17. Yodde yagala nkole sisuubule malala. Percentage gye nfunako. Sisuubule malala nasuubulira ggwe kugaggawala. Banesaba tuve ku ssimu tukole. Baani bowakiisa ezo zibatazaagala. Katika bakugeiye bagala you come as come. Gwe. Ngato katadde. Mukwano nkataddeyo tomanyi kupostinga. Spotlight. Spotlight ngoba okoze emirimu mingi okuteekayo. Nzinga nteka mba ngamba teeka oyino teeka ku spotlight oyino teeka ku public. Siteeka public nkutaddeyo era nkoledde kyamaanyi nnyo. Nkutaddemu nnyo. Ku spotlight yange. Nkufitinye. Yo okozesa linnya ki tusobola otegeera balina amalako. Okozesa linnya ki? Kati obuuza anko. Kandikebere ono. Gundi yadde agitereeza Karo. Karo Nantongwe yagitereeza. Beautiful. Kangendeyo. Nkozesa Shamim. Erinnya Shamim Mayanja ng'otambula naye bannange. Eri bateekayo mannya malala. No funayo akanyenya akali attractive. Mimi. Ngenda kakufunira kanjira nkalowoozaako. Kati no terikola oba kye bava sifunye ba followers. Ngenda public profile. Public atebeerawo. Mama. Yeah, public profile ngeri busy bulala. Eriko business. Bagenda kukutya nayo oyina ba follower. Okirabe ba follower bange? Oyina. Bazze mu nnaku nga nnya. Tekisoboka mukwano. Babaddeyo babaddeyo. Nani badde posting? Sagala nnyo olimba ensi. Kudi eyabintereereza. Watandika 2014 nti bazze mu nnaku nnya. Batukubira masimu ne bannange omuntu yetuge bwetuzi. Ono mukwano. Ayagala gawuni. Atayagala gawuni oyo. Alabika mu Egypt. Mu Egypt andeetedde bintu bino bye twewola. Mwakola ssente. Naye nga nange omukyayina tandi bulungi. Bwaba ali wanajje. Olina omukyayina naawe? Nina abakyayina. Bonna bakubanja. Aja kututta. Oli otya Nalongo. Weesanze ka crop top ng'osaze olubuto. Naye okimanyi nti no crop bw'oba oyambadde crop top oba tolina lubuto. Nakulabye bambi Nalongo. Wandabye. Ekintu ekitaddeko level ndala. Nkuba omuziki. Naye bw'oba okola vidiyo ezo otulowoozaako. Ate mbaaka zaaki? Ffe abakumanyi. Mbaaka zaaki? Like Shamim tokivuga nnyo. Kyokka nkusuddeko mu depression. Ontaddeko mu depression emabega kaawo. Abantu temweyagala bulungi. Kuva Zanzibar ndi mu depression. Akaato kakuyisa bubi. Kampisa bubi. Kyekituufu. Lwakusirika. Naye wayisibwa bubi. Nkulabaawo. Kati olonze nemba ate olina kiwaba weyongerayo bweyongezi. Era nze neebuuza abavuma Nalongo nakati temukoowanga. Nesimanyi nakumanya. It is high time mukimanyire nti akyabanyiza. Twesanze ku kibuga. Kuba ate ndabanga omwaka ogujja agenda kuba mulala. Omwaka tugunaawera. Si mu December muno. In fact week ejja. Saakugambyemu. Week ejja ogenda kuba mulala. My sister. Amalusu gakutugira mutwe gwange. Nyo kutuzi tosesema. Okola wonkuba mutwe. Shamim. Nenga akantu katutuga katotalize kunkuba mu mutwe. Nalongo zonna views. Kana akantu kati. Bwe katakutta. Kakula olama. Nenga guno omulimu gwe twakola muzibu. Mu olama ne mbadde gamba nviiri. Nalongo yambala wigize ebbeeyi. Yes, nze letera. Mani wigizo lwaki totandika kutunda wigi? Naye kana tebajja togenda gukola Nenga tebajja. Wangamba wigizo tebajja zisobola. Naye obadde eringa omuntu alaba nviirizo. Babe yambala wigi ez'ebbeeyi. Thank you so much. Olina future.
Anti ngenda wali eri ku sorts. Kati oziteeka wabomala. Ate kati zino tuzambala. Ate chichi. Ozambaza wig, ozambaza dummy. Ewuwo. Anzibina the polythene bags where they come in. Was gulen mwe kuteera. Kabojijako mojiza. Ati okulastinga no. Ate bwera bwogigule mwe bakuteera. Kati ogenda kunsuubulirayo ebintu woddayo. Mugenda kugenda kuno mulonde gown. Endala. Then ekirala mutambule mugende munoonyeze earrings ez'ebbeeyi. Twaleeta layisi luli. Mwaleeta bbeeyi. Naye njagala mutambule munoonyeze ebbeeyi ezisinga kukunda. Then obugato sapato bwemwandeetedde nabwagadde. Bwabadde bulungi. Kuno obadde oyagala teeka mu ssente. Yatutte time. Njagala bw'otambula tuke mu jewelry w'abagole. Olwona nga tuli ku video call. Muli ku video call temugule ekintu nga tusitegedde. Temwegeziwaza. Ne Shamimu. You're the worst person ogulira ebintu China. Right. Ati tukola akantu nakuba amasimu ameka nga tokwata. Mba muka. Bwatalinda ko tuli mu kamera eri obudde bwabutambula. Ino ko abagumiikiriza. Siko sente zo naddala ne customer wammwe. Sente zo ntono nnyo ate transport yali wakawereege. Transport ye nabawa. Watuwa yadde. Ate mulina okubanga nze twagenda ne sente zo ng'ozibaze bulungi kapapula. Ogenda okungulira ebintu nga tolina bakasitoma balala. Bane bakasitoma abalala ku transport waabwe nze kwembalira. Nyakubuza Nalongo kati waliwo yakutumya mu jewelry negamba akati nange nnondera. Ku sente z'abalala. Nombuuza transport ne kubuuza by'obadde ogenza oggula. Transport yali akuse. Wangamba nti kuzifiseeko kuba ojja transport nga tekuli yadde ekikumi. Ekirala lwaki wampa ssente okutali njawulo. Mubeere bayiiya bambi. Omanyi Bulaaya bweyokya. Gyoyinza kuba ku mukwano gwo njawulo atandika obulamu. Kiki ky'otegeeza naawe? Ntandika bulamu. Saba Muchina oyagala oyogere naye ku ssimu. Ntandika bulamu Nalongo era kati ngenda funa translator bw'oba oli eyo mpulire. Ssente mmeka ze bakugambye. Ate wali toziwulira. Saaziwulira bulungi yali azogera mu China. Shamimu. So bwe neeyuza ifa. Nalekawo kireeta twagikubiranga kw'oli. Bwe neeyuza ifa muyina okunnyinnyonnyola. Esiranko client gwe tutakubanja njawulo. N'ekirala bw'oba hard drive yali atuse. Ssente zange ng'ova wano. Hard drive mugamba neetonde. Ate hard drive tomunnyongera. Essimu lwenda. Era namuga siddamu. Essimu lwenda. Kyokka gy'atutuma. Mailo kawumbi n'ensi. Oba ogenze kukola ki? Mba manyi oba ogenze ttambula. Ate mbangenze tambulira mmwe. Nalongo. Nze era muna. Eri essimu ly'omu asooka kwefaako naye nasooka ku ggwe. Njagala agende China naye nga Nalongo addeyo. Lwaki mbonaabona agende atambule. Njagala ogenda owulyeko ku 13 hours. No nindamu. Kansikosoka oleete by'otunda asooke nfune ku ssente eziwera. W'oleeta kati be active nyaga kuno okusookera ku nze. Ka be active okagambye ani awo? Ka be active okagambye ani? Jjukira watugamba empower her. Simanya her strengths. My strengths is in business. Sinafuna nnyo. Saakula na tiketi nsobola okulaga gye bazigula. Sinafuna sente za tiketi nina eza capital. Ati difference yeri watona za hotel. Sirina za hotel okujjako ng'oŋŋamba ogenda kungulira air ticket. Ofune wonsuza nzinzije nezange ezisuubula. Ati nzinza kuwadde capital. Ati nzaba kuwadde capital. Ate njagala business class agagendera mu muyolerero. Bw'oba ontwala. Mukwano naffe twasooka mu muyolerero. Ate kati kola bw'oti ekyo kiba kikumenya mungulire ebintu. Naye musooke nga ssente zange mazikuwadde ensawo gikwate bulungi. Nakulaba ng'ogenda olina ssente zange mu nsawo oli ku kisaawe oyimiridde nga bw'oyagala. Bwe neekwata vidiyo. Bwekwata vidiyo ne ŋŋamba omuntu bw'ajja n'akusikako ensawo. Kope kojja mu comment section. Nga njagala Shamimu omanyiire okumanya omanyiza kajanja. Ensawo ginyweze mulimu ssente zange. Nyweze ensawo eyo nnyabo. Buli omu mu comment section yategeera nti ontumye China. Oyina ba serious ffe tuli bakazi banaku sennoonya. Oyimiridde ku kisaawe osaanywa ku mazzi kuva Kampala paka Gwanzu. Ngenda olaba oludde nnyo mu transit ninga atugula ebintu ku duty free. Mutsende zange nonyinnyonnyola. Engula mwaka woowo. Ate ko kazitwala. Kazitwala zonna. Nenyamba kankujjukiza era. Ngenda olaba temuva mu supu wa boyiro. Ate awooma. Nyinga ne bano abantu tebafissa ssente zange bazinywa mu supu wa boyiro. Kale mwandeka ku bunkenke. Naye Shamimu sidakugulira kintu kyonna Bulaaya. For the second time nja kuba customer mulungi. Ssente zaaweze ko waliwo tuwa ntono nnyo ng'ebigambo bingi. Neza transport sijja kuba nazo era ku mulundi guno. Transport ngenda mu bawakuludde ey'okutaano. Kiki ky'otegeeza?
Nyonyi yanyu egy'omanyirawo otyo. Oli mu byafaayo byalina edduuka. Abinze gye mumampe ssente. Ne take heart, be patient. Katonda ali wamu n'abagumiikiriza. Take heart wenkomye. Naye kati buli mugenda mufune ekintu kye mungulirayo. Buli wetugenda oba tugendera ggwe. Ngamba nga mugule kata mutandikoleeta ebintu bya bizinesi mubiteekemu. Mu bizinesi yo? Otandika okutusasuza amasa. Mubireete nga byange. Naye kuno mutambule bane munoonye gawuni tulina okukola. Obona bu material gye buli bulungi. Obwo bwe njagala obwo. Bulungi nnyo. Ekya kuno ogenda kuneeta material. Obutimba nina obutimba wano bwe nnakooye. Material nali nnyawo nnyonyi. Ogenda okunaama material? Material teri eno wansi. Aliwa? Ali mu east. Ojja kugendayo? Kisa nemeka amaki? Nnyonyi ya $300. Akakeeka kadde? Mmanyi kwogera mu $300 keeka kadde. Sente nga mpitirivu Nalongo omuntu ayinza kukola atya? Material gira omuleka? Toyinayo muntu agenda kutuma material ng'ogyekonze. Ekisinga okunsesa ku bantu abatuma abantu e China. And this is a very, very professional. Tumanyiira. Sinakumanyiira. Omuntu nze nali ng'akasooka ogenda e China. Nali mmanyi nti ebintu obisanga ku street oba obisanga in the same building. N'osobola kufa. Eri wamu. Omuntu akutuma earring nga ziri Masaka. N'akutuma jeani nga ziri Mubende. N'akutuma hotel equipment nga byoba wa buli wamu kamotoka buli wamu train oshagere boda buli wetulinya buli awo town service European market funa omuntu kati soko onoonya kati omuntu omugamba nti mukwano tekakeza transport n'agamba n'abaana noonya kiranja omulala ayagala material nze nkutumire ku kiraya nti oyo temuyina tomala gagenda ate buli amutunda gawuni tomala gagenda fwa nenga temuyina gawuni zitutuuka ate nga natera okukola emirimu mukwano gawuni nabadde era ngenda kugamba ndeeteyo gawuni nga ye era ngenda kukola photoshoot ya gawuni yo tunatera nego njagala otandika okukola display ng'ez'Abachina ngenda gikulaga weefaanana wewalawe nali njikulaga yali bwetyo eriwe display liri edduuka ly'Omuchina liwali mulyenkana n'eryange era by the way lyenkana lyatyenkana bweriti zasiba amatala mangi oba olowooza oli gundi gana amatala matono no mangi naye bwe ate ewaabwe oba tolaba nakulaba oyingira mu myana kuba amaaso nga tomanyi nakumanya kakikookoze tutandika eshobuuza ku bantu kuba kati embulira ate oba ontamini tubaddeko mu busuubuzi omanyi ono agenda China n'andeetera ebintu but badde njagala mucorrectingamu engeri gyanguliramu ebitala abantu mugenda kubatama ku internet kimu bibiri agenda China mugenda kubatama abantu bo beesiba ebbiri Nalongo atayagala kiwulira ave ku internet ajjeko data sofa gwe agenda China gwe tulinawo ensi yonna egenda justice gw'oyinawo kyoba oyogera ninawo gwe neesiga toweesiga balala naye nange gwe weesiganga nakkoowa munkenke bungi mukwano okeddemu kkoowa I am not happy. You are happy Nalongo. I'm harassed. Bambi I'm harassed. Ngenda kwongeramu luli sente ze nakuwa balanja kwongerayo ng'akakadde oba obubiri naye kuno njagala material sente zengenda okwongeramu ngenda kwongerayo ng'obukadde bubiri ate njagala material gye tumugula na Nigeria gye bagula njagala gawuni njagala earrings naye tulina abaana batunga obulungi asotunga ekyo bakitunga ekyo naye njagala oleeteyo red eziri already made bwe zityo saagikulaga n'ogigaana wangamba ogenda gigula nenkwatibwamu naye eri gye wandaga saagisiima neeronda China oba oyagala nnyo oggulira omuntu ekintu na ku mutima niyo ogiina naye ate n'okwatibwamu sente zikola bingi naye kati kuno tozunga nnyo sooka ommalirize bw'otuukayo tukwatireko so Nalongo oli otya I'm okay oli otya I'm okay oli bulungi omwana waffe birthday yawedde abaana balongo birthday yawedde mu maanyi myaka 10 years I'm so proud of myself balongo be basooka oli gwe batta yasooka oli adda ku balongo myaka 10 kiki otegeeza nti oli adda ku balongo nga balongo badda ku ye oli abeera Kigongo abakigongo I don't even know what it is balina amannya awo ge babatuumatuuma katobeera otya nga oli Nalongo tobimanyi
Naga banange tebamanyi obaani babiri obaani waswa. Naawe tomanyi. Manyi nti oliyo mukulu wa munne naye yabeera babiri. Siba saabayita gamanya kale. Anti neggobo okimanyi. Yeah, abeera omukulu yaba babiri. Abeera omuto yaba nakato. Anti mulenzi na muwala. Nanti kati madde gakubawala. Abalenzi abeera omukulu yaba waswa. Oli yaba kato oliye kato oliye babiri. Ani ebintu byabalongo nabikwata mangu. Njagenda bazaala ngambiri na moto. Inshallah. Yes. Nalongo nabadde njagala kubuuza ku story ya amanyi naku sente. Nala tunatandika kintu kyonna. Badde nina akantu kange kenjagala ogisaawo. Akanumye mu nashoyo gye nalabye wano n'omuwala. Nakulabye nno mbadde njagala tukireke ne maama. Kyakulumye bulala. Naye Nalongo mulabye atudde naye ng'ekintu kya Maulana tekyamusanyusizza. Ate muna sina kya Maulana kyokka. No, everyone is entitled to say what they want to say in life. Era Maulana so munenya. But do not condemn our children. Nti abaana bakuziddwa single mother. Si kirungi kuwasa. Mwana akuziddwa single mother. Yes. You're condemning our children. Tebayagala butabeera na bataata. And tetuli wano for sympathy by the way. Batamanyi musajja. Kati kankubuulire tewali mukazi. And I say this over and over again. Teri mukyala akera ku makya n'azaala nga tayagala mwana babiri na taata. Taliyo. Circumstances bintu bitusukkako. Eriyo ffe ababeesiba nakuppaka naye it didn't work out. So ensi ereke kukondeminga baana baffe. Ereme because we are raising children the right way. Giving them the right education, the right advices, the right upright bringing up. Oshagira. Tugezaako by the way, Shamim. We ate osanga omukazi ng'azannya two roles. Oyo mukazi omuwange ekitiibwa. I need to speak to my boys. I need to speak to my girl. Ese kanodda amaaso. Abaana ffe tulina obbayigiriza ebintu ebiri sexual. Kubanga talina senga. Gwe nnyina you have to okitegera. So mbadde nsaba the world out there balekerawo okondemminga abaana abakuziddwa basinga mother too. Naye abasajja bamuwagira. Era bajja muwagira. Bajja muwagira naye ekisinga okunsesa is gosolobera ng'okondemminga single mother naye nga gwe yamukola. Okitegeera? Nga naawe olina gye wazaala naawe gy'otali. Oshegeera. Nze nsanganya abasajja nga nsobola kuwasa single mother naye nga naye alina abaana aba. Alina baatalaba. Alina gwe yafuula single mother. Kati ye tumuyite ki? Okitegeera. So Maulana was entitled to say what he wants to say. I can't blame him for that. But just mbadde nsaba akyuseemu just abeera a bit lenient n'abo abaana. Okitegeera. Because kids are innocent. Nze nsobola okuba nga mama waabwe nze yalina empisa embi. But the fact that I'm standing up for my children, baba balina okumpaayo ka gap bagayo she's trying. Two. Waliwo omuwala gwe waleese wano eno nga ayogera bulungi, she's a very good speaker. Yadde atudde wano eno wayadde Hajat. Yadde agamba nti yasobola oli omusajja omufumbo. Badde nsaba with all due respect. Ddala abawala abato kozi namulayi muwala muto. Era namugaya ayogeza buto. Naye bangamba abantu omusajja bamusiimye byayogera byamagezi. On a serious note, mulekeraawo okunormalizing okutta amaka g'abantu. It should stop. It should stop. Abawala balekeraawo okunormalizing okulaga nti okulya abasajja bafumbo kyakabi. Do you know why? You're wrecking someone's marriage. Oli mu kwonoona obufumbo bw'omuntu. Si buli muntu tasobola okugumiikiriza omusajja omufumbo oba asobola okugumiikiriza omukazi omulala gwe baleese. Obufumbo anti buwuliriza batono wa. Kati ate waliyo Katonda be yawa nga balina abaami baabwe. Gye bali. Kati nze kyenjagala what am I trying to say? Bwe mujja wano eno ne mutandika nze asobola olya omusajja omufumbo. Yinza okulya omusajja omufumbo tewali. Waliyo amaka g'oli mu kwonoona agalimu abaana 6. Oyo mukazi wagenda n'abaana be kubanga by all means abakazi abasinga tebaleka baana. Kitegeeza eyo family nayo ogimaze. Gw'osigaza omusajja kale nawe ozadde. But what makes you think nawe tagenda kukikola? Are you so special? Yagambye tetulina mpisa. Empisa zo tetuziyina. Tetulina mpisa ffe twereete. Era nze sitwabeera nga abakazi yeereetera okuba single mother. Tetuganye nange neereetera. Era naaga omusajja akkuba nga oyina ensonga lwaki akkubye. Omanyi Nalongo nali nga nkyali in my early 20s. Yes, I was a mother, but once nakula mangu.
oba kuzaala mangu ovunanyizibwa ne kutandika. There are things bestasobola kwogera nga sibirowoozezzaako. Tosobola kuŋŋamba nti kuba omukazi yeereetera okubeera single mother so they do not deserve to be happy. Kyokka mwensi muno tewali muntu afuna second chance. Shamim, bwenkeera ku makya n'enfumbirwa ssaawa zino n'abaana bange bana. I'm looking for happiness because I have seen it all. I am looking for fulfillment. Gye bali abakazi nga bo alaba obutaba mu marriage ensegena mwogerako tajjudde ng'omukyala. You know, everyone has their own reasons. Kati then someone else comes and takes my man. Nze saagala propaganda oyo mbw abasajja batono. Sibyagalira ddala. I can have my man can have me, and you can have each other. Tubeera mu relationships for different reasons. Nsobola okuba nga ndi ne bba wange nga twezimba fembi. Oshogera yali mu future yange, nze ali mu future ye. Tukola ffenna. Omusajja yagudde ku mukazi ali hard working. For example, me, I am too focused. Obulamu bwange bwonna buli bwe buti. Njagala kuzimba, njagala kulina amataka, njagala kuvuga motoka nnungi. I want to have apartments. I have to have big businesses. Nina okutambula. I have to tour the world. Like my life is vision yange nze ngiina mu mutwe gwange. Kati nenzija Mukama n'annyamba ne nfuna omusajja ali mu direction yange. Twevuze. We have done things together. And then this young girl comes because you're young. Omusajja wange akwagadde bijja kubaawo. Kubanga omusajja tagenda kwebaka nange nzekka. One or another men mess up. Okitegeera. But nze njagala nnyo abalala bakimanyi, if this man has not come out to say you're my second wife, bwe bakulya sirika. Ye bamulire mu nkukutu. Anti takugambye nti I want to marry you. Ate omanyi lwaki nga nti bwe bakulya sirika. This woman ono gw'olimu, Shamim, njagala nnyo okumanya. Lwaki bano abawala bava mu relationship eno, omusajja gy'abadde naye akukwanye mu nkukutu, akupangisiza akayumba. Kiki ekikujja ekyanja gye bakupangisiza n'olumba omukyala w'emuyingo? Kumutegeeza nti gyendi. Afterwards ofuna muki? Oba otegedde. Shamim, okimanyi abasajja bwe tebagala leka bakazi baabwe. Akutongoza bw'okakasa mukazi we. Okimanyi tebagala kuleka bakazi baabwe. Mbw abakazi baba tebalidde. Omukazi ye aba amulese because abamukooye. Naye abo abasajja tebagala leka bakazi baabwe. They do not want. This woman loves him. This woman has developed him. Kuliko okwawula 50-50. Oshegeera. Byoba tomanyi gwali ewe. Kyobula omusajja ajja n'agamba omuwala ekikazi ekyo kyantama. Nga tavaayo. Kyantama. Kyosanga kisesemu omwezi ogujja. N'omubuuza ate nagaya yakutte. Kiki buzibu ki? Nagaya yankutte. Yangamba yankwatakwatako nga ndi stressed biki. It just happened. Kyotegeeza it just happened. Omusajja atakwagala abasajja abaganda bakazi baabwe waka babakwata. A man will tell a woman anything to sleep with them. They just shameful. Kale bakwagadde, no problem. But oli omukazi omukulu muleke. Muwe ku kitiibwa. Muleke, those women know things. They have done things. Bayise mu bintu kati osanze omusajja ali polished. Bamutereezezza bamutereezezza physically buli kimu. Bamupakingira duffel bag n'akerogena mu gym. He has a glass of juice. He has a cup of coffee. He has eggs and sausages packed. He smells nice. He has clean underwear. Nga n'olumba mugulirangulire. Like a well put together man. Oli omukazi yabikoze ekyo. Yabikoze. Kati gofunye polished man. Tewaliwo nga alina bbi mu mpale. Tewaliwo nga alina ebyoya mu nkwawa. Tewaliwo nga tamanyi kusenya. N'amannya ago agagooza okutuuka ku white sente zaani? Za mukazi. Yakireetaza by the way n'amuwa birthday gift. Kati apolishinze omusajja we to what she wants the man to be. Oze omukoze eki? Omukakasizza. I do not like it and I repeat, do not normalize. Bano abaana baffe abato bali ku internet. Twabagulira amasimu. Bobera ngogamba. Nse omusajja omufumbo omulya. Bajja kula nga bamanyi nti it's okay. Wabula lwaki gwe better nam. Why do you want to come second in someone's life? Be with your husband nga naawe wuwo. Anti nkyeri kyenkugamize nakimubuuza nangamba abasajja batono ekya buli anaabatayagala kufumba na munne bagenda kudiba. Ate ye tali willing kudiba. It goes back to everyone has their own opinion. Ewaabwe maama waali mbajja be bana. Okay. Kateka kyakuzaala. It's understandable. It's understandable. It's the kind of picture Jakuzala. So it's okay with her.
but sweetheart, honestly speaking, it is not nice. Waliwo omukwano gwange yafuna omusajja ng'abadde amanyi ayinamu kumba owaka ye byalaba ewaka w'omusajja ng'alabira dde omusajja alinamu kumba omukazi akola nnyo byonna bya mukazi 60% ye naye ng'okimanyi wano we tuli right now wano we tuli women are doing well okusinga abasajja. Yes. Business wise, money wise, home wise, everything. Omukazi, what I know about a married woman that I have been, omuwala waba ayina mu ssente ng'omusajja talina, they would do anything in their house. Yes. To make it homely. Ajja kujagula TV, ajja kujagula entebe, ajja kukolera bbawe business, ajja mugulira emmotoka because yo omutima gwe gwasiima ki? Gwasiima oyo. So they would do everything. Ajja nakubanga amunyigayo ssente, baby agenda mu emitwalo 5 gamubeeremu. Kati gojje muri emitwalo 5. Kati gwolowooza daddy yayinamu ssente. Olaba musajja butaleka mukazi agaye kikazi kibi. Kyantama tekiddevelop. Kyantama kirogo. Chimpunyira bubi naye tavaayo. Because the chikazi is the breadwinner. Okitegeera. Kati agenda akuyingiza omuzigo. Omukazi ono amugobe, bakugobe mu nju. Abawala balina okubanga nga ate oli lubuto. Tokyayinza kukijjayo. Olaba okuzaala kuno Shamimu, nze we nazaala nayiga ebintu bingi. Okuzaala ekintu kyotayinza kuzza mabega. It is forever. Oba okimaze. Kiba kiwedde. Tekiriiko nti ate nsobola okumussayo mu lubuto ne muwa omulala tosobola. Abazze. Kati oyo omwana agenda kutunuulira ng'alina omutwe gwa taata we, atamulanga kitaawe, kitaawe yakulimba obugagga ng'ate takola ki? Nga tabulina. Gwe walowooza wazaala mwana agenda kujja mu bwavu naye ng'ate agenda kusinkinga ate ogenda bonaabona naye. Mutima gudde mabega. Bwe nazaala omwana ekalamojjambu ate simanyi ali ku ki? Asobola okubeerawo mpaka lwalifa. Asobola okubeerawo ate nga gwe kikakatako nti waafa. Omwana olina otwala omwana wo bamusibe akawuzi oba oli muganda. Okitegeera. So before girls come on here, kamera eno olaba enyuma nnyo. Enyuma nnyo okwogera buli kimu ky'oyagala. And ayina ebintu byayogedde nga biri so true, nga biri so real. Kati my only deal breaker was that. Okugamba nti nzi kiri okay. It is not okay. It is not okay. Kuba naye yafuna omusajja we nga naye ayagala beera naye forever. They build something. Because trust me, omuntu yenna wajja wakati w'abaagalana balina engeri gye batabukamu. Ebintu tebisigala kyeki simanyi lwaki. Trust ebe evuddewo nze mba mpulira newonkwatako bw'otolinga nfumita ebikwanso. Because I'm thinking. Anti bwe tugamba abantu nti nze bwe mpulira omusajja n'aŋŋamba nti mufumbo. Is in the brain. Nsobola okubeera n'omusajja nga whatever you're doing to me omwongo wange bungamba naye n'olinaye bw'ate wamukola. Kati nsobola okutunuulira n'ensesema. I'm telling you. Byonna ne bidda. Me, everything about sex is spiritual to me. Kubanga nze bw'obaka n'omuntu become one. Your souls are together. Oli atuyanira ku munne n'oli atuyanira ku munne. Once you kiss, to me kissing is very spiritual. To me. Mba mpulira nga wajjeewo guli omwoyo gw'oliwo dda gwakussaamu oguleetedde ku nzi. Wasuze eri leero enkya kiyungu kyange. You're breathing together, you're doing everything. Kati mbeera ngamba bannange. In my head I'm like, bino bye bakola. Oyingira ano bw'oyingira wali. Kati by all means ntandika okufuukira ekizibu goge mazima. Hey, oyinza okunkwatako omutwe gunnuma. N'onkwatako bannange my peace. N'onkwatako siri bulungi. N'onkwatako saagala. N'onkwatako. And the moment wasoma psychology, if you're a therapist, bakugamba the moment the bed stops shaking, waliwo obufumbo. The moment the bed stops shaking. By all means abakazi abasinga kasita ategeera nti bbawe mwenzi nnyo atandika omujjako mpola mpola. Because you're disgusted, toyagala lwala infection, toyagala kubeerawo bagayi nti olina siriimu, toyagala beerawo nga buli dakiika weeraliikirira your health, you start detaching. By all means agenda munoonye ewalala kiba kitegeeza obufumbo tewali. Kati awo otandise kutunulira abaana bo. Ate nze Shamimu, one of those people that will always choose my health. The moment you cheat, ate kati wano wende ate kikannyo wali wana nali a bit naive and desperate. Ne wano wendi. Newe nkwata message nga baby wa flirting enchamba mbambulawo nga muchwezi. Anti bagamba era abasajja oba akulaze batakulaze ayenda. Sene bakago batalazeeko kaleko. Anti zebbanga lyonna batugamba nti tokebera simu ya musajja naye nze ndiyo FBI. Ogikebera? Njikebera.
for my own peace of mind. Ate sijikebera nga tompadde doubt. Bwemba wano nga buli kimu kiri okke. Oyinza okunnimba. The moment, and let me tell you, abakazi tulina essence y'omukaaga. Yes. And the moment you start doubting, doubt eyo kasajja nega naye omusajja ono nga leero azze ku 9 ne ku Monday yajja ku 8 waliwo ekiriwo. Omutima gukugamba waliwo ekiriwo okumala wiiki kibaawo. Katonda yatuwoga omutima ogulowooza nti waliwo ekiriwo ate nga ddala kikola ki? Weekiri. Kati nze once you plant doubt in me, I will even follow you. Yes. Kubaza Shami nti wagenda kundwaza. Ku bukulu n'emyaka gina 3 wembuuza kati saa zino nga natandise ekiweke. Anti nze nfa sinza kimira ennaku ezi. Kuzino olaba bakuwa buwiza lusanyiga n'otalimalawo. And this is not throwing shade on people who are sick. We are very sorry. But saawa zino Nalongo wendi n'ebirulu byange mbulamu Shamimu, and what I am looking, I have very big dreams. Tosobola kunga nti zigenda kukoma. Just like already that. Already dakiika 5. Already dakiika emmeka? 5. Sigenda wano ku myaka gyange emikulu sigenda kwetakula infection. Togenda kugenda ondeta infection etalina na linnya. Ate nga abasajja balina infections. Ezitategeerekeka. Togenda kugenda owebake n'omukazi ondetera akawuka ka cervical cancer. Kubanga omusajja soogenda newebaka n'omuwala nga ali carrier ng'akawuka akayina omwebaseko without protection because you did not know. Nojja newebaka n'omukazi ali ewaka ali innocent nga immune system ye eri wansi. Ogenda owulira nti omukazi alina cancer. Abantu bawoza firimu yekayika yava mu sex, so many things. Soogenda newebaka n'omwana aliko ekisiraani. Business zange zibadde zitambula siva ku nnyonyi. Sente zitandika. Omukazi oyo bamanirenda bamusuula nga ne kapito wange yasooka teyali mu manirenda. Naye because you brought bad luck, sente zange zigenze zikola ki? Obwenzi buleeta ebintu bingi Shamimu. Abantu abamu they do not heal. Emitima gyabwe nga healing yo yagaana. N'ogenda n'olaba omukazi nga ggwawo, omukazi yali munene nga Nalongo yeeriira akamere on time. N'atandika kuserebengerera. Agira tegenda. Teyitawo wano. Alowoozezza ebintu byakoledde omusajja. Nze nakunyumiza wano mukwano gwange omuwala yamukubira essimu. N'amugamba lwaki tova ku bba wange. Nga mukwano gwange yakubira omuwala. N'amugamba omanyi gye nzijja omusajja oyo. Omanyiyo. Omuwala n'amugamba nze omanyi gye mutwala. Enziramu ey'ekisiru. Naye nga mazima jjajja omusajja oyo omuwala amanyiye mwasulayo mu bisenyisenyi eyo mwakuba bulooka. Nemugigatteemu kwemu. Abasajja mbu beefuula abeerabidde. Noyinza kyemmanyi tebeerabira. Si beefuula. Beerabira. Shamimu aba akimanyi but he can asobola okwambala kiri. Tolina ky'omugasizza. Gulevo k'oba atuuse mbu abalaba temukyegwana. Kati nze mba njagala kumanya omuntu oyo yakujja wansi. Kwanza Shamimu abantu abambereddewo mu bulamu bwange. Sisobola kwerabira. I know them off head. And I'll forever be grateful. Nze Shamimu nagamba wentuula awantu ng'omuntu yenna yali ambeereddewo balina ekikyamu kye bamwogerako. Trust me esimu ngenda kugikuba. Omanyi lwaki? Saagala ebigambo biddeyo reported speech nti ne Nalongo yaliko. Kuba abantu babi. Ajagamba simu abasiba wano ekyo kinalongo sente. Twali wali erino nga tutudde nno wali ewa Shamimu ne bagamba. Tutudde nabo nga naye waali. Nga naye ayogera. Gwaleese olugambo wali ayogera ki? Kati nkugamba ne mwase bondi wano ekisaasi. Naye bagambye webatire bwe bati. Mbaddewo era bakubuuza nti mbaddewo nti ye. Kati reaction ye mattering. Because at the end of the day nze nina kyenfunamu mba n'abantu. And that is not lugambo meanwhile. That is being loyal. Nze Shamimu wenva wano nimbaako wengendo shooting na ne batandika Shamimu mulogo. Eddakiika eyinza okukubira essimu ne weewulirirako. Because one or another I benefit from you and you benefit from me. Kati lwaki olugambo luba lumalawo egundi. Relationship eyo. At the end of the day, who loses? Oshagira. So going back to Kuchembade nga Shamimu abawala balekera okunumalizinga
ogamba nti bannange nze okulya omusajja mufumbo iraisi babalya tetugaye nti babalya but it is terrible naye okukyenyumirizaamu kyekibi it is terrible so Nalongo tosobola kwaga musajja mufumbo ne bw'omutegera later anti naye oba onkoze bubi nnyo kubeera nkuleka anti Shamimu sijjagenda na bisiraani namaziga ga mukazi omukazi ayinza okudda bakaaba kubanga nze nkimanyi nti bakaaba kuba nange nagakaabako abakazi ate nze kankulire Katonda awulira amaziga Shamimu osabanga nnyo Katonda nti tobeeranga omuntu gwafukamirira eri Katonda n'akusabiranga wakaaba tell me how many single mothers have baby daddies nga babalekera abaana n'asaba Katonda ono n'asaba omusajja ono ebisigala gye bimu tebatugamba bugambi n'ebitagala teboogera boogezi n'ebikola ki afazaali aweerezaayo omutwalo ne bakaayaniranga ogole ng'agutaddeyo nze kankubuulira abakazi bakaaba Shamimu ate abakazi balina essaala ekwata Katonda sigenda kwefuula nti nze Katonda mumanyi nnyo naye nze every prayer that I've prayed nga ndi sinsiyanga kuliko n'amaziga Katonda agikoze Katonda agikoze because it comes from my heart nze waliwo neyemberaawo nga nsaba neŋŋamba manyi Katonda leero sina kyakwogera but listen to the cries of my heart kuba omutima gwange gulimu buli kimu kyempitamu oshegeera omutima gwo Katonda alaba mutima oshegeera nze mbeerawo ne Mukama leero I don't even know what to say naye omutima gwange guzitowa gwo guwulirize gwo gujja kugamba ekituufu kikola kyeguli ate and I end up nga ntowolokose oshegeera Shamimu so I don't want to be oyo mukazi eyakaabyako omukazi omulala n'afukamira n'ansabira nakyesuubiza Nalongo n'afukamira n'ansabira nga nyamba sibeera omu ku bakazi abo abagenda okukaabya omukazi omulala ng'akaaba ku lwangu lw'omusajja nga ntwala taata w'abaana be Mukama nyambanga ne sitabeeraawo so anti abasajja balimba naye wonna we nkutegeerera katusigale nga tuli singo kuba era abasajja bajja kulimba bajja kutwala ku date ng'alinayo ennyumba ye ekyanja gy'abeeramu agiteekamu engoye yakola buli kimu oyingira apartment y'omusajja ng'olowooza gwe maama mu maka ago the moment omukazi nankubira oba nampeereza message oba nansaba ngenda kubulawo nga mu kiwezi laavu ennumira ewange ngamba omusajja oyo si wange musajja wa muntu nze sigenda kukaabya bakazi Shamimu because I have naddala ku been kintu there. kyosobola stoppinga Laavu teri gwe yali esse ataliyo teri kubanga tewali kintu mu nsi omwana aluma naye ne heartbreak eruma naye teri gwe yali esse unless ng'oli suicide naturally nga bulwadde bwo kuba suicide is a disease obeera ne mental issue naye mbu heartbreak yaluma omuntu singa abantu tebali mu relationship ndala kuluma buluma n'omala n'owona n'oddawo okitegedde n'oddawo n'odatinga ate n'oyagala nnyo oli n'omwerabira nga nakasasiro obulamu ne butambula abantu bangi nnyo mu masimu gaabwe temuli mu masimu gaba ex baabwe but they have dated over 10 men kyogala nti oli wamuleka yali agenda omutima gwafa but you still continue okitegeera tulekerawo okwekwasa ebintu ebitali tulekerawo okwekwasa there is that man for everyone out there abakubira n'akumiitinga n'akunyonyola nagana naye maami mbadde nsamba omuleke n'akutuuza ayinza okuba ye n'akugamba for the sake of my family akakagamba ako omukazi n'akagamba leka bbaawe bambi leka bbaawe because yamanyi by the way omukazi okusituka bakuba n'abakazi abaleekaana ababugujja waliwo abamazima wange era nange approach yo matters era newoleekana kale nsobola omuleka but omukazi n'akutuuza wansi Shamimu it takes guts omukazi okutuuza wansi okunnyonnyola omwami oyo yanzalamu abaana bana tukoze biri we've been married for this long mbadde nsaba for the sake of my children oleka omusajja oyo kati mbulira Shamimu oba muwala wa mutima ki okulemera ku bbawo oli koja kuŋŋamba nti naawe omwagala kati nze mba njagala nnyo mmanya era njagala nnyo obuuza abawala kino ekibuuzo mujja kukitudda mu comment section omwami oyo nga waakukuse n'akulimba ku bufumbo bwe newaba kale yagambye amazima what makes you think gwe tagenda kukikola bali bakambwe
naawe olaba nti obeera namba 2 ng'okyali mwana mutoyo together amagumba gakyali gonna akabuto kali kuli kwe kati okitegedde sesemamu kati sesemamu kati ategeere butegeeze nti otegeere nti abasajja babulawo nga bachwezi ayinza n'okubuuza naye yaga nti nzija kuzaala bali sibaana kiki ekibabuzaawo nga tumaze otandika nti njoya ki because nawe yaba yakufunye as a doll kati alaba bwakukwata bwati yakuwulira wenna oggumidde akawato kali kati kalinga wasi olubuto nga luwanvu bannange kiki ekyo simanye wano mwine emisambo who is bewitching who yes mukwano light tetugenda kukola mu light mama wegadda wegagenda nga tewaŋŋambye nti wandeese mu mmandwa mbadde genda kufubutuka nziruke ninga kyekituufu bugundi budisposables we bugudde naye akajanja kakulibubi mbadde ngenda kudduka abaana bange bato ombadde nkukwatirawo nga tonnaweta tolina nnyo misinde mingi ng'ani akwata munnooyo nze ebintu byonna ebirimu okutaasa obulamu mba natuuse eddeeka nga ndinebisse leka emisinde ogifuna katebe kange nno konna okamazeeyo nga yakugulirayo wano akatebe yakugulirayo akatebe ngenda keetikkira kuba kati kano okamazeeyo saategeera nno omanyi we nali nkagula nagamba nja kukugulirayo I'm going to buy for her the other chair yes it is expensive see Alice I'm going to buy for you ebisembayo yaba byogera kale nakugulira akatebe ate kagenda kuba wali ngenda kateekako erinnya lyo Nalongo Lewis mama mataka Nalongo era tuteesa and in Buwate right after Nigeria 2 walinga ku total ninawo 5 ku 100 ziri 3 1,000 then 7 ku 10 1,017 please buy from me Mailoland chapa mungalo ategedde Masawunde Entebbe Road inshallah omanyi nopote bwogenda oyingira amataka bwe ngenda oyingira oba nagayingira anti kati ng'olina buli wamu inshallah Monka Stampa Capital tunakukwatako Nalongo towummule n'okoowa lwaki onkwata kuli kukola buli saa kuwummula kati kati tuwummulira kigira emyaka gya kukola ngende mpumulemu nkoowa nnyo okuwummulako kujja kuba kungi ngenda wummulamuko siddayo Zanzibar yawali emigo ba wali mukwekuba migo baba kati ekireza ye kati mama n'akanyonyiko kakatuukayo kabulotutta katya bagavugira wano layire wallahi oba olengera buli kimu ekiri wansi akalandinga nga piki buuza shira bw'oba oyagala manyenyonya eyinza okukutta ennyonyi egenda Tanzania ngekujja wano Ntebe kyogamba ogendera wansi mpaka Tanzania tebatuumiza eri mubire oba olaba ekiri wansi mpaka wootuukira mpaka wootuuka ate kasita balandinga bati bagilandinga nga piki akuba kampuni si nnyangu za kwogera wano omwana ayinza okusuuwinga bulamu naye ennyonyi eyo nzibu kwabadde olaba ebintu ebigenda maaso wansi mwatulabanga engeri gyekola nogana omusajja agenda kuti mwatuyitako nga tukola akantu natula kumpi n'ekibala nga kigamba dear God not today bambi netiwaka muba nayo bagaba akagaati n'amazzi mweri ennyonyi ate buli agenda Tanzania ajja kubuulira akagaati ne bagaa nti sandwich ng'ennyogoga nga mulimu cabbage n'amazzi agannyogoga kyekito kye wifi tebagiwulirangako mukyaba baabo ennyonyi eyandipresi eyina naye mwena mba mutudde mu economy bizinesi Ntebe 6 zezisooka nga mwakayingira naye nga olaba city economy weebeera bizinesi bwetyo weebeera just enjawulo nti eri ku mulyango waliwo gwe ngamba naludde okukiraba sakunyumiza Zanzibar wanyumiza Zanzibar ate erinnyonyi nedda gwe enyuma otuuse woogenda ku hoteeri ayinza okukugyamu ennyonyi yalandinga ngamba piki egudde ekusuulawa bw'oba ova wano ekusuula Zanzibar direct naye bw'oba ova Zanzibar okomawo Entebbe olinnya n'ogende Dar es Salaam then n'olyoka n'ojja akakanyonyi akava Zanzibar ogende Dar es Salaam akoota Ssaabasalayo esembayo ng'oli mukazi omusajja akavuga ne kakola namu ne kaddamu ne kamuka
ne kabanga kakkirira naye ng'amazzi ogalabawo wansi anti bwe waba ki mu mazzi omusajja agenda kutukuba mu mazzi kayi mu kano gaakagenda kuddawo kalandinge kamala ne katereera bwe kaba kajjayo ekiwujjo manya kajjayo emipiira nnyonyi nno nnene njogerako oyinza okuwoza katini emipiira gikola gudugudugudugu kwa ogamba gibuuseeko ogiwulya nga nasaba essaala okuva we twalinnye ennyonyi eyo paka kutuuka Kampala sirabangako kusanyuka kwensanyuka bukyantandika kutambula nga bwe natuuka Kampala nga nva Zanzibar nga ndi mulamu kitegeeza bino abantu beboogera Uganda Airlines basiru busiru Uganda Airlines is a very good plane. It's a very good plane compared ku nnyonyi eri kubanza kirabangako naye akagati n'amazzi aganywa nga tonnayita mu airport yaabwe osooka nosasula insurance simanyi yaki baba bagenda kutuliira shaka zigenda kutuliira mu mazzi eddoola aga nazikutte 44 bannange emmotoka anaezo kirabanga by the Zanzibar toddayo kyaggwa amaddu gaggwa newemba ku ssente z'omuntu mpozi nga tuli mu private jet naye amaddu okuva ofika airport okutuuka gye mulaga essaawa wazindaba baŋŋamba mugendera mu kyolwo nga tolina kyo alfadi bavuga alfadi na Noah naye gundi yanga ashira tugaya no babakalakata $5 ziba kutte anti zina ngenda mu north katoya kawali bagenda mu south kuba activities ezisinga ziri mu north naye my friend bakuvuga nga tonalaba tewaliyo nnyumba yattegula nekyeyamala azula mu kibaati kino ng'ekyo mu barracks bali bubi nnyo bali abasibula n'emmotoka naye wootuukayo batina okugamba hoteri yo ogenda ngoba oyingira ogaba bannange ate no gye tuli nsi ndala ogategedde nolabako n'ogamba ya tewali kiriyo bannaye katubeerekereze tubamaze kimala nsi wabi tetulina kyamaanyi gye tubagamba maama obagambye okubba abasajja b'abantu kimala banaabeera bagatusaatu jano naye gwe tolinayo kirala kyoyinza bagamba okujjako nse byembanjogedde munnange bannayuganda nabajjako amaanyi kulwaki babajjako amaanyi bamanyiira nyinga bakwagala kufa neeshamimu abantu beeyongedde okwagala nakulabe nga oli mu press conference ngaoyogera oluzungu kufa you were proud kati proud ate okajjeewa nkugaye nakulabye lwaki ombuuza wanadde ndi proud buli wakola ekintu nga kyavunaanyizibwa mba nkimanyi egyo olyo neenyumirizaamu otuulawo nogambatemutumizayo yadde mazzi nogamba I'm proud of this girl sinabeera proud kuba oli mukazi muyombi bambi ndekaana wayombera sapatu wano waweza gawawereza sente ne sapatu zalwayo wasasula sente za kago nga lwaki nsasula kago mu bintu bye byali abamuleta akiteeka mu sapatu zange kesi ye yajja eri muki kimuwe ekyokuyimbulala bwe bamuwanga ebintu byange ajjenga nabyo saakyagala uzaifa saakyagala but again next time when you go back nguliraayo obula ate n'abeeramu obwo bukejjo bwe nabadde mubuddugala mangu bulaka ye yali abadde kina mutuma bulaka lwaki yandeetera piki sente zo yazimalayo abanaku mumanyira omugaye ti bulaka yabaki wamuwakala twamukubira tojjukira twamukubira nga tuli ffenna n'omugamba bring for her black nagambako black nze home fair banaye tukooye producer mwebale kubaako eno shompoze bagita bate real time nga mwe muli real wano mazima meerere bulijjo olinayo akabaati k'essimu kati kuno kwolabira firimu kati ate eno ndwawo nogikwata kasita onkubirako eno oba osiraani kati eno line ki Airtel yange olina Airtel naye maama gayo tegula ogisiba tomanyi bwomanya agiggula nalolera ebintu netaaga bikuyigiriza tewaliwo ndyamankiri wano kuno kwolabira firimu ndowooza tv ekoyina badde njagala nkugulira kati esimu engulirayo tv toyina siina bedroom tv bedroom nyasamira bedroom ate ezagulira bedroom tv omulenzi wagigule male manyi ngenda gulira baana wali gula yawano ku dduuka bizinesi yo bambi yagala ngiteeka mu nnyo ssente akale leeta jjo olale nkedde okusaba ebitalina makulu ku ssente zo leeta jjo olale omuteeke wa Jamiru tete wamufuna ndowooza tomusasula nakumusasula Jamiru n'akuwa ebintu bye nga tomusasudde naye ajja kutta ajja tutta Jamiru bannange
banaye kimala. Executive Media. Focus, innovate, succeed.